Sebo. Alo. Jebaleko Sebo. Kale Sebo nawe jebale Sebo. Kale kakati ngo yogira mpola chichi nze mukunja wangambye nkukubireko ku Beat FM ndobeso program sisimuka. Ati buli simu njitya muganda wange. Chichi. Nafuna obuziwira nze simanyina oliwe ndisagala kwogerawo. Nafuna obuzibu. Aha. Bagenda ne bampa miliyoni 10 okuva wa mukama wange. Nina zireete waka. Aha. Naye esente simanyi gye zaalaga. Bannange miliyoni 10 zonna. Zonna zaabula we nazireka. Kasizirabangawo. Aha. Naye mbadde nsaba kubanga simanyi yazijjawo. Awakati olinawo baana? Abaana mbalinawo naye abaana beninawo baana bato bano banjagala switi bodo niba bajjeko kinene nnyo ayinza kujjako mitwalo nga 5 era oyinza n'omuzuula kubanga bagala bali ali awo switi nabuziza nako olwo omwana gwe balabye ng'ali ebintu ebingi tewali kati waka waddukawo. Kanda wange saagala kwogera nnyo navaawo dda nga mukama wange bannoonya bantaddeko bambega buli wamu bandowooza batuuseewo nekuyika wala nnyo saagala nakuntu kumanya wendi kati ate mukyala wange nagezaako omubuuza yaŋŋamba batazikwatangako naye wakataliiwo yaŋŋamba yagenda ku kyalo waabwe. Kiki lwaki? Yagenda kulaba abantu beewaabwe neze kwe kugamba nti singa osobola okunnyamba n'omundobeseza mukyala wange ne tumanyi oba yazikwatako. Bamuyitaani? Bamuyita Mama Saala. Mama Saala. Abaana bagenda kuddamu okusoma nabafunira sente zibazzaayo nali manyi kuko nnako akantu kange akatini. Onayogerako naye? Madde njagala kusooka kuwulira saagala amanye nti nze museeti nze. Kale beerako ku simu tovaako gwe gwani? Toto nze mali tomanyi. Sikumanyi munnaye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Hello. Ani ono nga toyogera? Mama Saala. Wangi? Jebale. Kale naawe jebale. Bitambula biti eyo? Bwe bityo si bibi nnyo gye tuli. Gye muli. Kati nsobola okwogerako naawe? Okwogerako nange nti ani ono? Anti ngamba mbuuziza nsobola okwogerako naawe? Anti njogera n'ani ono? Ndi musawo Muganda. Omusawo Muganda onjagaza ki okwogerako nange ku byaki? Maama ng'oli mukambwe nnyo. Nti kati omusawo Omuganda okunkubira mbu oyagala kwogerako nange oyogerako nange ku byaki? Nze sinatambulako ku musawo Muganda nga mmunoonyi. Oyagala kunkwana omanyi mukwanakwana nnyo abasawo Abaganda. Maama ebyokwana mpozi nga gwonkwanye. Nga nkukwana nkulaza ku byendidde nga nkukwana nkulaza wasirina bagambye ndi muwulu. Kakati maama waliwo obuzibu waliwo omulwadde wange yazzeeko ewange. Waliwo omulwadde wange yazzeeko wano. Nagamba nti nze ngimuwonya oba nze ndiko eddagala. Maama tukutuuliziganye.
Yangu wanze nina ebyokukola mbuulira. Anti kyeŋŋamba waliwo omulwadde wange yazzeeko wano. Waliwo omulwadde wange yazze wano. Yabulwako ebintu bye. Kati we byabula. Yabirwako ssente za mukama we bukadde na bukadde. Naye mbadde nkukubidde Justin kulabule. Nti ngenda kukola eddagala miliyoni 10. Ngenda kukola eddagala buli eyaziriddeko, buli eyazirabyeko, buli eyazikutteko bonna bakukalannamu. Ogenda kukola ki? Kuloga buli muntu eyazirabyeko, eyaziriddeko, eyazikutteko, eyazitunuddeko, eyaziwunyizaako bakeekalannamu. Naazina takumba onyumya biki oba ologaloga genda ologe naffe tetuli batene loga oba ologaloga. Maama ate njagala kutegeeza bwesebo omusawo wakaku wangi njagala okutegeeza oba ologaloga. Anti kakati siri mwangu oba ologaloga. Nze nkugambye bw'oba wazirabyeko nze ngenda kukola ddagala lyange erikwata. Oba ologaloga ojja kwesala ebyendo oba ologaloga. Ate njagala okutegeeza ku musajja oyo teyankola. Netusonda sente z'okwanjula ennyingi ne tutegeka omukolo ne gubeera gw'amaanyi n'alyoka aleeta obuntu nga jawuzuumya obuntu bubiriŋŋanya okagaati kamu ne tumutegekera nga mutuufu ajja tuwuzuumirako najja ng'aleeta obuntu obw'oluzinzo ku bantu sente zaabwe ze baategeka ne basonda sente ezo ne tumufumbira oluwombo enkoko yonna n'agirya n'agimalawo n'obugumba bwonna n'abumeketa yenna n'azimbaga n'addawo n'atuuyana yenna n'azimba waggulu ne wansi nga jatubuguutanirako mbukati ogenda kuloga oba ologaloga nange siri mutene mututiisatiisa nnyo kabuliŋŋana ennyaanya oba ologaloga nyabo ebyo byonna firitikanirako ogeradde oba ologaloga. Ekya ssente kyekikulu sitwagala nnyo bigambo bingi. Nkugambye oba ologaloga nge ssente nazizizaayo eri abantu abasonda ssente zaabwe ez'okwanjula najja n'alya buli nkoko okugimalawo n'obugumba n'atandika okunyampuluka ng'agenda nyampuluka yenna n'adda wali n'atuuyana n'azimbagala ng'ali enkoko y'abantu enkoko yaffe gye twamufumbira ku kabiriŋŋanya obubiriŋŋanya bwe yaleeta n'akagaati akamu mbukubanga ogenda kuloga oba ologaloga ate nkomawo mudya nsangeyo omukazi mujja tuwulira. Maama teweewaga nga tonnamanya kigenda mu maaso. Nze nkugambye oba ologaloga naffe tetuli batene tetuzannya saagala kummanyiira ng'ontiisatiisa mbu okuloga tunaawulira okuloga kankubuuze olinoga wa be gye tutamanyi oliroga mu ggulu. Maama teweewaga nnyo kubanga wabula nkubuulire enkoko yange yannuma bannange enkoko yange yannuma najja n'ali enkoko n'agenda ng'akuba bukubi mpiiyi ate nkomawo mudya nsangemu omukazi. Kakati